Mpozi nza King Smith wano ku Celeb Jazz with King Smith ku YouTube ate ne ku BTM TV live. Tuba tubatusako abantu abenjalo okubaganya endowooza oba ebirowoozo byabwe ku nsonga ezigenda mu maaso. Era olunaku lwaliro nga bulijjo tukuleetedde omwami amanyiddwa nga Kaye Wisdom agenda okuba nga ayongera otunnyonnyolako biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwe, biki ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abo abantu bawagira ne batawagira. Tutandikirewo Kaye, buuza kubakulaba. Abatulaba yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati abalala baliyo bakusitole ki yakula anywa amata agatali mu mazzi. Kaye tetugendayo. Tulina balangira mwe mwakula mulya bitooke mulinga bano bambuga abakulira ku mukene. Kwegamba n'olya mukene n'otobaamu magezi bw'oto n'ogira otandikiddewo ku mbuga. Anti beebo mbuga de sokodanite ono murasta wammwe ebyo byonna gotolala yanite onito mulaba yenna ino omanyi buno obwalo Buganda kambala nika bwe kati buno bwano buto nekafungiza kati nga bugenda okwepena nekafungiza eno nika ne ekitete ne kingira mu nika nekatandika okwawula kati yanite oyanite obotya minister with all that resources ne bakuwangula mu kalulu ayume simanyi mutabani wa ayume yamuwangula n'otuuka n'otandika okwogera statement ezitakola makulu Bobi Wine omanyi we yazze mambuka bamugobeddere kubanga muyimbi stupid bebe kulu si muyimbi kantandikira wenyini tesinakula mu campaign trails zina ate ng'oli musajja w'omulaalo mutabani w'omulaalo gyali sinakulabayo kiki ekigenda mu maaso. Ffe tubeera ku strategic level. That is eriweeyo kati bayisima level babebe kulu bagenda ku operation level ku ground ffe tuba ku strategic level ffe planning ekyo kimwe ekyokubiri kati wengenda eyo nga wenjogera ku babalasta bamwe engeri gye bakunama ne bampa obutwa ngangamba muzeyi nti bampadde obutwa angamba babukuweredde wate wafulumira ku listi bagamba muno list gye bakola ebayo abantu balina okugenda naawe buli otulaba ekampala nga NRM tewafulumira ku listi. Omanyi gwaita John nagenda muwulira bani balaba yeeyo naawe yes nze ngende wantu kati olaba sipapa taliyo gwe babadde bamanyira sipapa babadde bamumanyira mbubebe kulu yamuyita no sipapa is a brand nti asooka ewantu n'atankuula bw'atankuula muzeeyi najja be babana bali ku ground actually singa babadde bagezi nga si babbi omanya beena kati abo bonna babebe kulu balina kukoleramu eno period we bagimala bajja ku media batandika okwogera ng'enfaana omanyi ffe baakabi nga bafunye sente z'obwereere now bodi ya combination ya full figure gwe balese nti mbw alina covid nga talina bodi ya combination ya full figure bajjo si papa abo singa babakubye mwaluwa baniwedde ofunafuna ku bantu naye bajjo gyali ne isima anti bajjo gyali naye kakati omuslowingisa gundi ye firu ye ate isima ani amumanyi nawe mambuka isima basinga omulaba bawesitana bana abalina obudde babeera kuli number 1 blogger bwe yeeyita mu Uganda. Ani akulimbye rumbu yomumanyi muwulira genda olabe akola live ng'aliko abantu 7k ekyoto genda olabe ku byoto ono isima muzeeyi wange kiri nti kyakola gye kiri by the way isima kiri kubanga otherwise era mu appreciatinga wane Uganda akufudde mulimu naye buli obusajja wa people power okwesemba kwa kalumbuye lumbuye atandika bwati live ye bonna benale mutuba kuli nga mulaba lumbuye amala national address lumbuye amala kumala lumbuye atandika sawa 2 nga yalanze buli omuna bana lumbuye yatandika yakikubeba kati bwe balese Kampala gwe full figure n'abasigadde mmwe mukola ki Kampala siriko nze ani ansasula wali owuliddeko mbundi ku payroll nze nekola byange nze Museveni yandoga yakuloga atya yandoga Museveni alina abantu be yaroganga kwegamba ozuuka booti wadde akwasiza obusungu owulira obusungu nomala agenda n'omutiikinga butiikinzi naye nga bayakozesa ddogo ki weetuli nga ffe kwegamba ng'oli awo gamba nga mubeera n'ekyana kyo n'ogamba sina kyakukola kagamba Museveni bayagenda ku musawo kyo bamusamiza eki kakati otuuka mu kalubu oti n'ogamba naye tunaakola tutya naate kakati wembe kati nze omu ku bakulembeze b'abayimbi Museveni waalya rapa Sisara Bobi Wine waalya Sisara muyimbi ekyokubiri mukyala waava waffe ffe tuba mu kintu Bayibuli egamba emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo mukyala ow'amaanyi itungo omuyita gundi nakamanyika
tuba mu kintu ffe Kambuzemu Bebe Cool yasinzidde bakatumwa bwe mulesenga zi project mbi n'ebintu by the way nga tunagenda ku Bebe Cool ne katusoke Bebe Cool yasinzidde side ze ya Arua n'agamba muno naye alina omulimu ogw'amanyi gwakoze naye media eri biased oza Bebe Cool yayogera kituufu ndi media eri biased Bebe Cool and the so called SK Mbuga n'abagambi bwe bapima the stupidity of Uganda case study baleeta Bebe Cool ne bambuga abo bwe batyo why tosobola kugamba gwe Bebe Cool oyina budget ye sente otegedde mwagamba Bobi Wine tagaba gotakimanyi Bobi Wine tagaba sente gokyogedde tagaba sente abantu bagendayo kubanga ayina content osegeera kwa Bobi Wine ajja kugenda akunganya abantu tomukavalinga deni ukagenda kavalinga ki that's one two Bebe Cool byogendo tugamba mwabitugamba gamba dda toyina njogera toyina kugambako actually baleso ne baleta ne batwala ne isima baleso ne batwala isima ne bajjo kuleta mu ekintu ekipya ne otherwise wolo Bebe Cool agambe ki otegedde tobola media we bagamba nti era kakati agamba zino media za wano kumuteeka ku prime time nga bawadde sente naye omuteeka ko biche bayoga chovola Bebe Cool yafuna obuzibu ne King Michael yasituka n'ava wano n'agenda n'amugamba Bebe Cool bambi todda ku political show otuswaza nenga yali amugamba mazima yali ali mazima gwe tuwalaba we yakunama bakubuuza bintu bya Bobi Wine bitya to articulate issues oli mugamba Bobi Wine sena muyigiriza okuyimba stupid where are you ngatandika okuyimba Bobi Wine kati yagere n'agamba okumanya bannange nze newunya n'oyo ogamba Bobi Wine mwagamba nti no mwana muto nnyo kakati yaleese olupapula ngalaga tula senior 6 mu 1998 nange najitula mu 1998 kakati nze ndi mu myaka 5 plus kitegeeza ne Bobi Wine ayina 5 plus very stupid oba masomero manyi basomera mwaga amasomero nga gagwa gakololo ffe mbazadde baffe basomereyo Bebe Cool bagenda okugajjamu abayaye nga gagudde omwana buliriza Smith waliwo kirasi gy'otuulamu nga waliwo abaana abakulu abakusinga emyaka ne boosinga tekitegeeza nti wobeera mu senior 6 mwena mwenkana emyaka kati Bebe Cool yasoma mukulu alowooza buli muntu yasoma mukulu kakayina sente waka tasobola kubanga omwana yasoma mukulu tugenza otegeera nti Bebe Cool mwana woyo wabidandi ng'akuze nga azeeyuse Bebe Cool yabeera wali mu manda sina kamocha eno bukote eno Mawanda Road gyakulira mu manda ebyakanga mu abaka mumanya nze nga natasa kujja story ya Bebe Cool ye pankira kumwe na buno buwala bwakwana mbuwakabi bidandi let me tell you something. Why is everyone attacking Bobi Wine akasera kano muno abantu balina abamugobera lwa kuba muyimbi anti abakyogera basiru tovola abakyogera tebagira President 7 bamwagalako sente fabagala President 7 nzija ne kugamba ensonga lwaki abantu bagobera Bobi Wine 1 Bobi Wine akiikirira eddwaliro eritali mu ddagala 2 akiikirira oluguudo olulimu ebinnya 3 Bobi Wine wagenda Kalamojja akiikirira ebidiba byababba ebya bitya damu zebabba 4 Bobi Wine wagenda Kalamojja akiikirira Bobi Wine omanyi layini zetuyisizamu Kalamojja okunganya Bakalamojja 10 oba okola Bobi Wine yagambye bwati Bakalamojja mmwe President Museveni alonda mukyala wo okujja ne Kalamojja lwa nsonga yali amanyiwa ne Kalamojja waliwo ebyobugagga bingi nnyo ebisinga ebya Uganda yonna n'aleeta mukyala wo ababbe AM n'aleeta endala Bakalamojja mmwe President Museveni tabaagala yaddira n'abajjako emmundu n'atabawa security n'ataleeta wano poliisi zimala abatukana bannakenya bava eri Kenya ne bajja ne babbako ente zammwe lwa nsonga yayagala mubeere baavu lindako sinalabayo wa movement ne waba Isima Bulevu avaayo kutuula ng'akola zilive omanyi Isima yagamba mbu sina mukutu yayina omukutu abeera kuli kwasama mu kifo ky'okuddira omukutu agambe nti Bobi Wine ayogedde ki agambye nti Museveni yaddira n'abajjako emmundu n'atabawa security abatukana bakola ki oyina kati kuddirayo oli kyayogedde n'okiddamu nga goba w'ensonga instead what do I ate Bobi Wine ayisa bivulu byokka nakwogera what they do babeera kuli nga bavuma Bobi Wine oli musiru osiga abantu corona media tetwagala because byemwogera bya kisiru President Museveni talina bamwogerera abandi mwogeredde bagala tugende mbu twogerere bwerere listen Bobi Wine can articulate issues
mwenale mutubuliddwayo abantu abaddamu Bobi Wine byayogera. Lwaki tebawagwekayo omulimu nobeera ng'obiddamu? You look more articulate than anti kakati nze tebanjagaliza anti kati nkugambye bali abali wali nze teryankuba bikono nze sirebetaako President 7 waba mpa sente zazimpe waba tampalekeyo ate bali muziika nazo yamanyi bagambye bikyambe ye yamperera ze nali mpereddwa ku sente za Kayo Wisdom, can Bebe Cool put up the same appearance, same case mu Northern Uganda ambitunde benyawo nga bwana badako? Bebe Cool alinga nga kisepiki omanyi ne bisepiki byafumbiramu obuji ku baana ba UPE. Kati amasomero aga UPE tegalinga aga abaana baffe gye basomera baddira esepiki ekyafumbya obuji bwe bakera ku macha tebakikuuta kuggwamu mmembe bakiyumunguza mbuyumunguza ne bayongeramu kyovola abaana banywa obuji nga bulumira osanga obwana bweyo nga buzimbye embuto kubanga amayinja gabugenda mu mbuto kale sepiki ekyo ekikwata emmembe. That is the brain of Bebe Cool and the likes of Mbuga. Why? Baleeta ensonga ezinyiza abannayuganda. You cannot say Bebe Cool nti one kati abaye Bebe Cool wo mwe mumuteeka ku media yagambye nti nazze mu North kujungulwa bulimba bwa Bobi Wine kubanga Bobi Wine alese violence n'okutta abantu. Look at this guy. Oba agejjera ki? Kwegamba yagejje ebibuto n'ebikono obwongo ne busigala nga butinyiriru. Let me tell you. No, Catherine omulaba ayogera by'ekisiru. Catherine tayogera bya kisiru. Bajjo go wandisubidde okwogera eby'ekisiru. Tabyogera. Bajjo agenda n'ekubya ebifaananyi n'ateeka hype. Nazi n'obuzina bw'abantu ne bagoberera kubanga what we need are people. Bajja kyovola singa badidde bajjo. Full figure namutayako sipapa ne balumba Northern singa abantu singa bago kwa kati olaba sipapa ajja kwata milioni ze 10 azichange sayike bwolaba sipapa ngaze mu kitundu buli muntu akimanyi nti sipapa alese sente ajja kuletera abantu kati NRM abali eri abali no gundi ya sipapa azigabye nga tetuli mu campaign yeya oba ina nyingi nanga I don't know hakikola kubanga ye kyayagala kisoka muvubuka yazifuna mangu nga muvubuka ye kyayagala. Kakati okwata oyo n'omutwala ne kakati labayo Bebe Cool oba kagamba bwe tuba tubala obusiru the stupidity of Uganda case study tuleta ya Bebe Cool. Why mumambuka siwe badde ntalo ne violence Bobi Wine yazileta Bobi Wine yaleta konyi kati kale kagambe tokimanyi nti NRM we are the masters of violence. Yes. Kwano omukulembeze agamba if you want violence we are the masters of violence. I know we are the masters of violence. Ate kati ogambe Bobi Wine 4 bw'ogamba Bobi Wine nti naleese corona gwe nawe okumanya obwo birasita bye bingi tolaba nti nno gwe nawe olina procession badidde ab'obudodi ne baba wa sente ne balera group nga mukaaga okulaga abantu balama tebalina maski nawe tolina maski ne boli nabo tebalina maski kitegeeza issue z'oleeta nnafu linako katono nnyo kansembyeyo kino Bobi Wine yasse MP w'otongola za naleero no some other diseases. Yes, but the question is can the delegation jemwa sinise okuli Bebe Cool okuli Catherine Kusasa the likes ngama ba NRM mu Northern Uganda can it paint a yellow mu Northern Uganda nga Bobi Wine ya paint is a red batandi tebane kyebongera ku Museveni bamunyinyuta nkugambye akaluko abenga bagaba t-shirts n'abazambala bazigaba wano mu Luweero ne bazese enguudo kumusajja tulaba mawulire ate iranga kavalingeranga bazigaba ne bazese enguudo they have no work done. President Museveni kyetaaga mu nnaku zina 5 ensigaddeyo anonya nze ne bate banjagala mnyamu am a god made guy and I don't care nja kudde waffe emuze yaleka ente yerwengo nyingi njagenda wane waffe empambire we am stable 2 no auto percent am 32 am yet to yingide myaka jentondo kaye siyingide nze mbalabula lwa nsonga bubana ava mu buyinza bajja kubaziika eyo nga balinga obote n'entaana zaabwe nga zigenda mu mese na gundi nga tumayiza delegation lindako katono nnyo kankubulire President Museveni yeetaaga y'abantu akwata abantu who can abasobola okuddamu Bobi Wine byayogera wabula we mutandika okuleeta who can refute thank you wasome who can refuse who can encounter what that guy is saying nebo otandika okuleeta ba Bebe Cool abanyiza abantu you know yati nganze Bebe Cool omanyi ndi mu Northern Uganda kujengolola wali okoze ebivulu bimeka
Bebe Cool teeka wali ekivulu Bobi Wine akiteeke wali tulaba bonoofuna abantu influence banene ka twebuuzemu nga gwe kaye wisdom alabe ensonga zino nga actually labayo kino ekintu what is your advice Bebe Cool njagala ategeere simuyinaako buzibu ne buli wayogera ankwasa busungu byayogera ndaba sibya NRM erina abantu aboogera so what you saying is Bebe Cool misrepresenting you somewhere omanyi ulabayo yandibadde wa kati Bebe Cool kiri kati Bebe Cool oyo mulaba alinga omuntu yamanyira ogenda mu toilet ya latrine n'omuteeka mu ya flushing toilet eno gy'otuulako oyo Bebe Cool agiyimirirako waggulu kubanga tabimanyidde Bebe Cool yamanyira okugenda mu toilet ya latrine kati bamututte kweno gye batuulako yagiyimiriddeko waggulu bw'ati yes because bamutadde waatajja singa abadde kale bamutadde mu toilet za latrine kati eri gyali flushing toilet byayogereramu tamanyi byalina kwogererayo sirumba Bebe Cool olowooza Bebe Cool ekifaananyi kyasiga erimu aba NRM kibi oba kirungi kibi because ajja ne bamutunuzaamu kamera bw'amala okwogera ne batuddiza Bobi Wine ate kyembi ka Bobi Wine Bebe Cool kati twali tumubala ku level ya Eddy Kenzo kati ate yasse yagenze ku yakadongo kamu Ronald Mayinja nti we bakayanira oluyimba kakade Eddy Kenzo bwe yavudde mu kulambula amazike n'obuwala yagenze Bulaaya yakubye ekifaananyi Togo nga yebase mu dola n'akulaga nti gwe Bebe Cool ogenze kaanya ne bayisima miliyoni 3 kati yali mu dola yebasa awummudde tokyali level za Eddy Kenzo oli za Ronald Mayinja mwena mukayanira luyimba olwange lwalusinga muzeeyi fenga bakata kale katuveyo kakifaananyi ki Bebe Cool kyasiga eri abayimbi atuswaza atusiga kifaananyi kya Bega kuba Bega basabirizi anti kakati State House fenna buli obalaba kati nga Bebe Cool yafukamira n'atandika okukaaba kati fenna batulabira mu kifaananyi ekyo kyakaaba kyobola kati abayimbi bati ogenda mu State House kati Waikibenda omufukamize why would you let someone to represent you like that anti bebeesooka bakuba abayimbi ebikono batukane waga Waikibenda mujje ku appointment egirekeeko nze